Anything Media. Police Esanyu amakago senkagale oludda oluvuganya govt kyadaki Dr CEPHCO ayimbuddwa abaka bano abaganya okuzzayo obukadde 4 bakukangavvulwa. Omulamuzi agobye okusaba kwa puliida wa Dr CEPHCO wamu ne Lubega Mukaako okweyimirirwa. Gavumenti yakutuula n'obwakabaka bwa Buganda ku nsonga za Lubiri High. Amanyamuziko Alhaji Abdul Nyamishafi Kulwanga Anything Media. Amawulire tugaleeta buli lunaku ku ssaawa 5 oba ogafuna. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Matayasi Mpuuga Nsamba avudde n'abeera ng'ategeeza nti kituufu ddala abaka ba NUP abasoba mu 40 basobodde okuba nga bafuna ensimbi zineeno obukadde 4 zino zagamba nti tezaali mu makubo matuufu kubanga ensimbi ababaka ze bafuna zimanyiddwa mu mateeka nga talaba nsonga lwaki ate bakkiriza ssente zino ezimenya amateeka. Ensonga mu kibiina kya National Unity Platform ziraga nti ababaka abasinga abafuna ensimbi zino si beetegefu kuzizzaayo nga bagamba nti ne ze baateeka mu mirimu gy'ekibiina nnyingi nga tebalaba nsonga lwaki abakulu ate babakaka okuzzaayo ensimbi zino. Senkagale w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ntandikwa ya wiiki eno yalagira ababaka banasobole okuba nga ate bakomyawo ensimbi zino zisobole okuba nga ziddayo gye zaava kubanga zaava mu makubo makyamu naye we ziweredde essaawa 48 ziyabawa nga babaka 3-4 be basobodde okuba nga bazzaayo ensimbi zino. Amawulire agasembeyo okufunibwa galaga nti ababaka bonna abaganya okuba nga bazzaayo ssente zino bakukangavvulwa mu disciplinary committee ey'ekibiina. Gavumenti kyaddaki egenda kuba nga ateetuula n'obwakabaka wa Buganda gattako n'abakulira essomero lya Lubiri High School basobole okubeera nga ate basala entoto n'okuteesaganya biki byasobodde okuba nga ate bibaawo mu bbaasi. Eno nno kyaddiridde oluvannyuma lw'abaana banene aba Lubiri High oluvannyuma lw'okupangisa ebbaasi ne basobola okubeera nga ate bagigenderamu nate ne bakola ebitali mu mateeka. Okusinziira ku gavumenti ya ggwanga lyattu Uganda akulira ebyempisa minisita owa ethics and integrity yavudde nabeera ng'agamba tebagenda kuba nga batula n'obwakabaka bwa Buganda gattako essomero lyennyini abalikulembera abazadde wamu n'abaana. Abasomesa babiri abalimu bagenda kuba nga bakunyizibwa lwaki bakkiriza abaana okwemookoola mu ngeri gye baali beemookoola ne beemwansula mu ngeri gye baali beemwansulamu. Ate yo kooti ku Buganda Road egobye okusaba kwa Dr CEPHCO ne Samuel Lubega Mukaako era bonna baziddwa mu kwalimanda mu kkomera e Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu Julayi. Besigye ne Lubega Mukaako banene bombiriri bakwatibwa ku misango gy'okukuma omuliro mu bantu era bakwatibwa olwakubiri lwa Ssabbiiti eno yennyini nga bakomyewo mu Kampala okuddamu okuzuukusa bannayuganda okubanja gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'ebintu ebinye enkandago. Olwokusatu basindikiddwa ku alimanda wabula enkya ya leero wabula olunaku lw'ejjo bwe basobodde okubeera nga ate basimbirwa mu maaso ga Asumani Muhumuza bw'atyo omulamuzi n'asobola okuba nga ataagaana okuyimbulwa kwabwe. Dr CEPHCO ne Lubega Mukaako bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Elias Lukwago Omulodi era bw'atyo buli kimu ekitasobola kuba kitambula bulungi naye bavudde n'abeera nga bagamba bo tebagenda kubanga bamenya amateeka. Polisi mu ggwanga lya Senegal esazeeko amaka
Poliisi mu ggwanga lya Senegal esazeeko amaka ga ssenkaggale w'oludda oluvuganya gavumenti Ousmane Sonko oluvannyuma lw'okukitegeerako nti abadde akunze abantu okwekalakasa olunaku olw'olwaleero. Bino bijjidde mu kaseera ng'obunkenke bungi mu ggwanga ebola ennaku mbale bubazi okusobola okubeera nga tebalonda ababaka ba paalamenti bagenda okulondebwa ennaku z'omwezi 31 Julayi omwaka guno gwennyini. Ono nno ali ku house arrest. Ate ye kazannyirizi Kawanda Bigambo o TikToker amanyikiddwa ennyo nga Dr CEPHCO. Ono nno owenjogerera kati abadde yasibibwa omuyimbi Full Figure ng'amulumiriza oluvannyuma lw'okumuvuma wamu n'okumuvoola ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Full Figure yasobodde okubeera ng'asonyiwa omwana ono naye nga kino kyajjeewo oluvannyuma lwa Mukama Katonda okuyisiza mu Catherine kusaasira. Bw'atyo Full Figure n'asobola okubeera ng'ate asonyiwa omwana ono, naye kyasobodde okubeera nga kitegeereka nti yasobodde okukkirizibwa okubeera nga yeeyimirirwa ku kakalu ka mitwalo 80 ez'obuliwo. Ebyo n'ebirala ngenda kuba nga ate mbikutuusaako akadde konna. Amanyamuzigo Alhaji Abdul Mnyamishafi kulwanga webale kubeerako webale kutwagala Omukama Katonda akunkomere. Eno ye Fik Media.